abakatwegattako baganda baffe batusondedde akasente case yo tumaze okubeera nga tugigula case tumaze okubeera nga tugigula yennyini tutagenda kukola kwe kugira mwebale nnyo okusonda baganda baffe tuguze case ey'ekitiibwa tuguze case ey'ekitiibwa tuguze case ey'ekitiibwa kyetutajja kukola kwe kulaga muganda waffe ng'ateekebwamu kino kyekyokulaga muganda waffe ng'ateekebwamu ekyo mbadde tukireke omala omuteekamu because ate oluvannyuma ennyo kulaba enteekateeka gye mulimu naye abatusondedde kesi mwebale nnyo pasita muwanguzi naye amaze n'atwegattako kajeebaze kuba tusondedde Rebecca Agaba tiimu nene nnyo lisiti buli esonze tugenda basoma mulumbe naye pasita muwanguzi y'omu ku badduukiridde omulanga gwano nga muganda waffe afudde pasita muwanguzi baako kyoyogera weebaze ne ku bantu bambi abatusondedde kesi batugulidde case batusondedde amafuta ga ambulance egenda omutwala then ne basasula ne sente za treatment sente ezisondeddwa so abantu bebazisonza ab'okulayivu ate naye webale kudduukira pasita muwanguzi. Njagala kubeebaza mwenna abalwanyi n'abaana b'ebusoga mutubeereddemu era mutulaze nti mulinalo okwebeereramu ku lutalo lwe tulimu. Mutyabule Charles wa mwana w'ekamuli gyenviira mu my home constituency gye tugenda okumuziika. Njagala kwebaza mwami Ssegirinya n'abalwanyi abalala bonna abali wano nti mukoze ky'amaanyi nnyo basawuda madada n'abalala okulabika nti omwana ono wakiri afiira mu kitiibwa kubanga kibadde kisoboka okumukoona nga bwe bamukoonye abantu ne batambula ne bagenda e Kampala naye abaana bano bonna basazeewo ne bagamba tuddayo ebusoga. Ate naye pasita muwanguzi tukwebaza kubanga obadde ogenze wala nnyo nga gy'otuuse naye bw'owulidde emmotoka yange bagikubye amasasi motoka njirabye emipiira gyonna gyabise bambi musajja wattu nange kata banzite n'abalala bakodineta babiri abasajja adde batemu yange togiyiseekawo mu mabira omwana omulala ebugembe bava kumutegeeza kati baana babiri bafudde omuto ebugembe bassa omwana omuto. So poliisi twagala kubawooninga mutuleke lino ggwanga lyaffe mutubuzizzaako emirembe temugenda kutta baganda baffe nga tulaba buno obulumi bwe tuli kuyitamu ye basajja mmwe temulina mitima so twagala okubasaba mwenna abatulaba muyimirire naffe. Njagala okwebaza sekretariat njogeddeko ne omukulu nti ne bampa obuvunaanyizibwa obw'okuheadinga delegation eno okuteekateeka okusiibula omulwanyi munnaffe mwami Charles Mutyabule mu kitiibwa. Muyimirire naffe ng'era bwe muyimiridde naffe ffe twewaayo nga BobiWine bw'atera okubagamba freedom is not free. Eddembe terigiraawo abamu ku ffe tugenda kubeerawo ku frontline naye tujja kulemerako paka nga Uganda eri free. Ate mmwe temujja tutiisatiisa. You can kill some of us but you cannot kill all of us. May God be with us all. Oyo pasita muwanguzi bambi motoka ye bagikubye emipiira pasita muwanguzi motoka ye bagikubye emipiira eyange nze kye bakoze bajasiza fuel tanka nga bakigenderedde era eyange egendagendera ku break down ye Kampala ndoza abasajja effujjule babadde nalyo leero naaludde okulira bamazima ga Katonda mu ggulu nga bakuba amasasi mu bantu direct nga abantu amasasi beewoma meewome kintu ekyo naaludde okukira effujja abasajja ne bakoze emotoka ya pasita muwanguzi bagikubye amasasi basse omwana omuto tebakomye okwo baddidde basse omwana ono amazima ga Katonda mu ggulu so embeera eyo si ya bwenkanya era abasajja bano beeyikoze effujjo ery'ekika ekyawaggulu ffenna effujjo litwaludde okulaba kubanga omuntu okola effujjo naye waliwo ekintu kyotakola amazima ga Katonda mu ggulu effujjo erikoleddwa naaludde okuliraba munsange Kawolo hospital tuvaawo katikati mwanguwe. So embeera eriwo yeeyo abagenda maaso abalwanyi bonna we bali wano Sawuda Madada wali wano Sawuda Madada ne kebaze ku balwanyi abasobola contributinga badde munda eno teka muganda waffe mu keesi baba nenyo mulimo gwo Ssegirinya saagadde leeta live eyo nga bateeka muganda waffe mu keesi ng'abantu tekijja bayisa bulungi ninjagala tuwe muganda waffe privacy olw'okuba nti yakubiddwa nnyo n'asensebuka era agenda kwogerako eri abantu. Pasita Muwanguzi tuli naye ba Mulenzi tuli naye tulina abantu bangi nnyo Ghetto speaker akikida bafino mboda naye tuli nayo no abadde moloka yango nno pichi yono bajidde wali ku bridge
esigadde ku bridge nagira omwange so emabega ina tuze tulaba embeera poliisi Jeno Gaza akyalina n'omusaayi gw'omugenzi omusaayi ogwo gwe mulaba ku gundi omusaayi gw'omugenzi Jeno Gaza agulina ate ne Sauda Madada naye omusaayi agulina bonna gubayiikidde Jeno Gaza omusaayi ogwo ndoza mugumulengera ogumuli ku mpale ekibinyo mwannyinaze bambi naye kabeeko kyayogera coordinator people power mu region eno gye tulimu bano be bakama baffe abatutwala eno era bandaze kye bayita solidarity badduse emisinde ne bajja wano ekintu ekyo kinsanyudde nnyo newankubadde tuli maziga naye kinsanyudde mwannyinaze baako kyoyogera amaina neerolooze ninze Maria getukubasikaddattabi nga nsinzira butembe nga abavubuka bonabona abavubuka mu Eastern Region oba Buvanduba wano ndiwo okwebaza Mwami Segirinya n'abantu bonabona abali tuweereza obuyambi omugenzi Mutyabule Charles abaire mutyami wa Wairaka ate Wairaka eri mu constituency yange era abantu ba boda bonabona abali kunkubira amasimu bali kwebaza mwebale tugemerako era nga nsaba nti era mutugemere ku paka emikolo gino gyonna bwe ginaawa muganda waife oba gwe tuwangaala naye tumuwa okusibula okw'emirembe ate okw'ekitiibwa kuba abaire mulwanyi era nga tusuubira nti lulibu olwo okulwana kwe kwavaamu ebibala ebyeiwanga lino okubona nga tuva mu busibe buno bwe tulimu mbeebaza ino mwebale omwoyo gwa muganda wange Mutyabule Charles nsaba Katonda agulamuze kisa ate n'asaba nti abantu b'ebusoga b'ewairaka bayidinda babutembe Mutyabule gy'abaire awangalira musobole okwidda tubenga muganda bino ebintu bya scientific bizirawo mwide tusibule muganda waife mu kitiibwa olw'okuba nti abaire alwanirira eggwanga abaire tali kwerwaniriranga muntu nongera okwebaza Mwami Segirinya n'ettiimu yo yonna n'abantu abakuwuliriza n'abantu abakubona nti mwebale era tusuubira nti wamutali ife tulikola omulimo era tuligezaako okuba nga tukola tisobola kwogera bintu bindi nokuba nze kyembo ine wano mu mochare amazima gali nti n'empewo eri kunfuuwa mbaire ndikoba muganda wange maaka nti omutima ndigemerera mugemerere bino ebintu bikola ki biniiza aye nga ate ndikwenda okutegeeza abantu abali eyo bwenamwena nti poliisi ekikola kagenderere kuba buli bwe tujja awantu nga babona nga ababoda bali kuwerekera omukulembeze w'eiwanga lino ayiraku Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert bagezaako okubona nga bayitaku owa boda mulala bala abandi baweemu amaani n'eisuubi ery'okuwerekera omukulembeze aye ababoda nengera okubeebaza nti mwaguma era mwasalawo era omutima ogwo nsuubira nti n'abatali ba boda n'abantu ab'emirimu egindi mwena musiba omutima tusobole okuba nga tukyusa obukulembeze buno kuba poliisi neeri twita ate twidi akunga poliisi okutwita gwe tuba tugobe kuno neyanziza ino kumwebala Honorable ono gwe mulaba obwedda yali ne president waffe mu studio bambi obwedda yagezaako okulanga akuuma president mu studio era obwedda abali ku live obwedda mulengera ng'ali ne president mwannyinaze ono naye kabeeko kyayogera ku mbeera eno eriwo muli abantu bangi nnyo mbalaba muliko abantu 2,000 mulaba omulundi gumu sheyali nga yita munno nga tugezaako okulaba nga tutambuza embeera eno n'okulabisa gavumenti ya Mwai Museveni ku kikolwa kino kyekoze eky'okutta muganda waffe olwaliro omufu okusookera ddala nze Nanyonjo Hanifa nga nsinzidde Lugazi municipality ndi mukulembeze youth councillor to Bibikwe district omuwala ayimiriddewo okulaba abavubuka tulina ennaku nnyingi nnyo nga ba people power olw'ensonga nti tufuna okunyigirizibwa okuvira ddala mu gavumenti ne polisi ya Uganda nti buli bwe tuyimirirawo ku lw'ekisinde ne pulezidenti waffe nga aze mu kitundu tuttibwa olw'embeera yonna so tuli mu nyiike nnyingi nnyo olwa muganda waffe Charles afudde mu kaseera kano era nga buli muna people power ali wano ali mu nyiike olw'omuvubuka munaffe atugenzeeko ako kalulu kalamba akabuzeewo mu Busoga ne Lugazi municipality ne mu bitundu ebirala so tutuuse okusaasira kwaffe eri famire y'omugenzi ffe nga bana people power nze nga akuli abavubuka mu Lugazi municipality tugenda kwewaayo tugende tusiike twerekere omulambo gwa muganda waffe mu kitiibwa so nkubiriza n'abavubuka bonna mu bitundu ebya Uganda ebyenjawulo obutalekaayo mwoyo gwa ggwanga okulwanirira ensi yaabwe
newankubadde poliisi etulyamu olukwe netutta naye era still tugenda fightinga nnyo tulabe nga tubalwanyisa era President Museveni njagala okutegeeza nti wotudde entebe siiyo entebe yabana people power era tulina ogitulamu 2021 nimaliriza nga mbajjukiza nti nze Nanyonjo Hanifa kansala ayimiddewo okulaba abavubuka abeewaddeyo kuba nti balwanyisa obutali bumativu obutali bwenkanya mu ggwanga lyabwe neyanzanyo nawe webale nnyo ebalire ddala atugezaako okufuna information okuva mu bantu eno bacoordinator tuli wano ku Mutyabule. Rebecca Agaba, thank you so much. Rebecca Agaba oyo contributinze kinene nnyo mu kulanga enteekateeka eno etambula bulungi case biki emotoka tugenda kukozesa ambulance bagenda gisasula eri wale oyo omwami musomesa sente yazina byonna ali mu agenze leta ambulance ambulance twebaza Rebecca Agaba, thank you so much. Oyo komanda Sauda Madada akyalina n'omusaayi gw'omugenzi ku lugoye Sauda Madada akyalina n'omusaayi gw'omugenzi ku lugoye zino engoye tugenda ziterekanga ez'ebyafaayo eza Sauda kubanga omusaayi gugenzeeko lugoye lwa byafaayo nnyo because muganda waffe omulwanyi ogwo gwe musaayi gwe Sauda akyagwina ne ku saati akyagwina ketutuuse mu bino buli omu abe ne box ya gloves mu motoka bane tutuuse mu kaseera ngeninga oba tukole tutya omanyi mubitegeera byentegeeza abamu badde muyomba naye olina nawe otunulira obulamu bwo ng'omuntu olina okuba ne gloves ng'omuntu so twetaaga gloves ate ngenda leeta ekiteeso president era ngenda kimugamba twetaaga okuba na ambulance bampale za butaasa balina ambulance ababaka baffe twetaaga ka ambulance ezo tetwandibonyebonye osanga n'omwana teyandifudde netibalimente tugirina ate nina ekizibu kyensanze onaleba segirinya abantu bonna obwedda batuyitako nga teri abafaako nga teri atufaako nabatanzi Farida mpiseeko ne mugamba yimirira musonyiwe waffe no nino mpuliriza bulungi ensonga no mpuliriza abakatwegattako Sauda yoyo tugezaako okulanga tubaweereza live update wano ku Mutyabule. Muganda waffe bamaze okubeera nga bamuteeka mu case eguliddwa banna people power bali ku live eno. Tuguze case esobola okuweesa muganda waffe ekitiibwa, tuguze case esobola okubeera nga eweesa muganda waffe ekitiibwa. So case gye tuguze yakabi nnyo case gye tuguze yakabi nnyo case eyo nze ngironze case nonze case ennungi abantu batusondedde ssente Sauda nga tulina okugula ekintu ekiri standard. Rebecca Agaba contributinze amanya list yonna ngikoze era tugenda kugisoma mu lumbe for accountability purposes. List yonna ngenda gisoma mu lumbe eya buli muntu kya contributinze. Mwebale nnyo mwebale da Sauda kabebaze bane nyongero bebaza nsaba bane buli akoze mu kintu kino wano Katonda abaddizeewo mukama bawe kye musinga okwagala tusaba Katonda tutambulirenga maanyi atatuwenga obulamu kubanga buno obudde bwe tulimu tufunyefunyemu kuba tulaba bannaffe esegiri bano oli bane bamulinnye mwana afudde bubi nnyo. Komanda Sauda buli lwawulira embeera eyo awulira nga yennyika naye embeera eriwo si ya mulembe, mbeera mbi nnyo. So nga tugezaako okulaba nebaza ttiimu yonna eya Busoga Region, abaana abava mu kitundu wano ekya Gundi ekya Lugazi municipality bonna batubeereddemu nnyo. Oyo muganda waffe munnamawulire wa Baba FM naye tuli naye okuva obwedda Busoga FM obwedda tuli naye era embeera yonna etuguddeko nga tuli naye tannazikiza yagenda nti Segirinya si sobola kuzikiza kambeerewo kubanga munnamawulire naye ate nga activist ate nga muntu ayogera ensonga n'ekyo twetaaga bannamawulire nga muganda waffe oyo naye obwedda tuli naye mu mbeera yonna enzibu eyo nayo na tiimu mugirabaawo yonna obwedda tuli nayo naye nga twebaza abatu contributingidde kamba twaleke wa muganda waffe Baamu Lulenzi naye amaze okutuuka mu kifo kino. Oyo gomula Pastor Mwanguzi yayogeddeko dda nammwe gye muli y'omu ku baddusa emisinde okudduukirira embeera. Pastor Mwanguzi babasajja ba poliisi emipiira ebiri bagyasizza kakati musajja atu bwetetenkanya emmotoka ya Pastor Mwanguzi alina akanamba ka Pastor Mwanguzi osobola okubeera ng'omusaasirako ku mbeera gy'ayiseemu ate n'okubeera nga mu ngeri emu oba endala musobola okumanya nti musajja wattu emmotoka ye emipiira bagyasizza
so abasajja bano leero bazze n'obutemu bw'essirabanga ono muganda waffe Bam Lulenzi coordinator people power Busoga region naye kabeeko kyabategeeza n'ennyiike gyalimu nnyiike meya tubbi embeera ya kiyongobero embeera tinungi wano wetuli ku mukyale erugazi nze mwene ku mwana ono n'amaanyi gampwamu nti obanga n'abasajja basaze kutuyita bati then kaire ekyo kituwe wa mutima mugumu nti tulina okulwana ino tuve mu bugamba b'abasaadda bano tulina okulwana ino tuve mu buvube tuli muno kuba omwana azira musango aviire weka aide abone ku president we aira kugwayenda lwaki mutukaka Museveni tujja kumwenda lwabukake bana ife twamukowa tulikwenda Kyagulanyi oba mutuyita mutumalewo ayi tujja tukaka Museveni twamukowa emyaka 5 it is enough awumule ife kutwenda ni Kyagulanyi oba mutujja kutumalawo mwenda kutumalawo mwefuge mwenka batinga kyetwenda ni Kyagulanyi kuba president wa Uganda ndikunga abantu abasoga nti kitalo ino lwamwana ife atufire kono ayi tugume ebente ndeka Katonda nuyakabairiwa yakafiire napoze ba family ye tugume tulola nimwe era tuida kubanga nga tumaliza olumbolo nimwe obiri walero tukulinda no moshi tukulinda no bode vano tujina ye kamuli tukuume paka kuncho tuzike omwana ono mu kitibwa ekya people power batinga kitalo ino omwana afire ku myaka emito gino government ya Museveni nibina meja kusulira tulikuba koba bino meja kusulira omukomu kubaliko esai wa police okola kino tulikuba notinga tujagema mulala kumulala bino sasulire ati wala ino mumudi Museveni ya myaka 8 alikuba binira bwerere is now in 80 years alikuumula myaka gi alikubaleke mabavuka aba police abato mulikola bino bikolobero omuntu myaka 8 alikuba kozesa like what condom Museveni is a user abakozesa yabaleka so ndiko kubiriza nti mube kumulamwa police mpika no busungu n'abana Uganda tukume emirembe nga tujikuma ayera time ejja kutukanga mutugeneriza ino twantuve mu mwasi tubanganga embeera eriwo yeeyo wano ku mochali we tuli nga tuli bennyamivu nnyo olw'embeera etali ya ssanyu oluvannyuma lw'okufiirwako omulwanyi waffe bwate bwagenze baana bonna bali wano muganda fono naye kababuulire ennaku gyalimu omusajja waffe ono fayita nnyo omulwanyi waffe komanda 1 Lugazi municipality sanyuse okwogerako eri Ghetto TV obulumi ku mutima eri muganda wange atufuddeko mwana badde wa boda talina buzibu motoka ya poliisi emulumbye naddala nga balaba ne bamutomera ate ne batabako kye bakola obulumi mweraba nnyo mwebalire ddala yo kati ekiriwo kusaawa zino nze Martin okuva ne Lugazi Pikina naye tulina obulumi bw'amaanyi nnyo okuba nti tufiiridde omwana omuvubuka ng'oyo omuto wewaawo mpuliddeko nti alisenna mwandu ng'ali lubuto lwa myezi 5 bannange kibe nnyo naye saba gavumenti ne poliisi president ne poliisi yo mutuyambe president ogamye badereva bavuga patrol beddeko baana bangi nnyo bazze bafa mu ngeri ng'eyo nga babatomera ate bo ne bakulaga nti bagenda okitegeera kituyisa si bulungi kubanga ekisooka kya byonna poliisi muli okuuma ffe mulina okuuma abantu sifainikayo bumiza ogamba nti tebawagira ki people power ekitali kituufu naye kati bonna bonna mugenda nga mubatomera module eyo mumwaga ffenna tuwagire kala ya yero nze banayize mbadde wa NRM mu Lugazi nga Katonda kyendabye ejjinja okuva kwanze BobiWine muwerekedde kuva jjinja naye kyendabye ejjinja paka Lugazi wenkomye wano ndidde ne tiyagaso nakulolwa mwana wa munno mukyala wa myezi 5 lubuto nga lwa myezi 5 kibi ani agenda olabirira olubuto ani embeera ya covid abasinga obuntu tukyakola ne musajja wato abadde abambana n'embeera n'atoba n'alabira madamu we naye kati oyo bamussa avuddewo president oyo amutomedde avuga patrol yagenda olabirira mukyala we yagenda omuwasa storage mwana muleke tumalawo twagakola ku gavumenti mwana nze banzali wano kawolosege linnya wano okitegedde mu 9 ladha 19 yes kyenda kyerere naye njaga okukola ku president omulala okiwulira bulungi tulaba bingi nnyo wano ku Jinja Road na dafa abawanga mu Lugazi municipality okitegeera bingi byetuluma ng'abavubuka nze ndi muvubuka bingi ebyennuma naye nasalawo tusalawo ne tukita oyo golaba oyo komanda
komanda yaŋŋamba lwaki tokyuka konze nedda ssebo lwaki tokyuka naye amazima ga katonda wentuuse netamiddwa ate n'okada sikyagivuga sifuna kawogo okitegeera bulungi sina mulimu ndi wano ndya butaala tulya bikajjo tulya nkolo ndowooza nawe embeera nga ojja twetolodde bikajjo naye embeera eno tugikooye twagakuba ku pulezidenti mujja naye tuli wamu ne famire y'omugenzi paka nja kubeera nammwe naawe Segenya neebaziza nnyo gwe mundi gwa gusoose okukulabako face to face nkulaba bujjo ku TV kwebaziza nnyo bali kujjako mu Lugazi naye mbasaba nga we tuli wano ffenna bambi tuwerekere omugenzi waneeka muli we baŋŋambe we bagenda omuwumuza si wawanvu nnyo okuvaana e Lugazi tujja kubeera ffenna banaye ab'enjoyo mbasaba mugume ne brother we wuuli musaba agume weewaawo okuguma si kyangu kuva mu mbeera eno gye tulimu ekisooka ne batukkiriza kuziika bangi naye wetugenda muziika oyo tugenda muziika weyo tugenda kukola ki ono tugenda muziika mu mbeera yonna ate tulina okugenda ejjinja banaye mbaagala nnyo people power ndi wamu nammwe jobless abakatwegattako yembeera eriwo polisi yagikubye yajasiza dda fuero tank eri kwami motoka yange bajasiza bagenda parking awo bagenda kunindako pastor mwanguza abantu bagala namba bagala kugulira mipiira gya motoka osobola okubeera ng'otambula gisome mpola mpola 0777 53 48 94 amina waliwo neya Airtel eri 075 6 60 78 40 ereeta amannya Muwanguzi Andrew enamba yeyo eya pastor Muwanguzi ndabawo 07 mirundi 3 53 489 yeyo yes yeyo enamba ya pastor Muwanguzi bambi mu contributing era ku mipiira asobola okutambula yalina okukola omupiira ataddeko buno buyongo bwannankani oba kapikipiki afunye kapiira kapikipiki kataddeko omusajja wattu kwegamba embeera olaba nga yabunkenke nnyo yoyo pastor affe Muwanguzi musomesa ayogedde dda obera tuli naye naye musomesa kayeebaze ku bantu abasonze musomesa ono ye MP owa Lugazi addako sibe kiri MP owa Lugazi addako kayeebaze ku bantu abasonze ssente ze tukozesezza badde nsabo bibazeeko bannankyukakyuka basabo ne bagwe coordinator wa wano nga coordinator wa Lugazi municipality people power twagala okubeebaza olw'omutima ogwo era mutwongedde omutima ogw'okulwanirira enkyukakyuka kubanga obuzibu nga buno bwebugudde mu ddakiika ntono mbadde mutudduukiridde twagala okwebaza buli omu kyawaddeyo olupapula tugenda kuluteekako ku online buli omu alabe bwasonze naye tugambye buga nti banna eziweze mulekerawo okusonda naye abantu babadde bakyasonda ssente okulaba nga muganda waffe aziikibwa bulungi emmere gye eri kubaddewo abagala okusonda essente z'emmere eri mulumbe tulinayo emmere mulumbe ateri mmere mulumbe bassebo ne banyaba ate twagala okutuuka eyo nga tugendeeyo tulabe ekyetaagisa nakyo tujjako tukibagamba naye wetwogerera kati wano tumaze okufuna essanduuko muganda affe bamaze okumudressinga ambulance tumaze okukolagana wano n'abakulu bedwa tubagenda tufunira ambulance ejje wano tuteekemu munnaffe okusobola okumutwala ku butaka gye tugenda okumuziika naye nga twongedde okubeebaza bassebo ne banyabo bannankyukakyuka era kitwongedde amaanyi nti people power tukolaganiramu mu bulungi ne mu bubi twongere okukolagana bwe tutyo tujja kutuuka ku kuwangula era muganda waffe tujja muteeka mu byafaayo nti yafiira mu lutalo olw'okununula eggwanga lino Zeselula Stephen Kinalwa musomesa parliamentary candidate wa Lugazi municipality ate coordinator of people power mwebale nnyo mwebale ddala abakatwegattako yembeera eri wano ku mochale yembeera eri wano ku mochale basajja bakoze fujjo emmotoka ya pastor Muwanguzi yo kye bakoze bagikubye bakubye emipiira amasasi bana basajja batemu nnyo ndi mu batambuzaako ku ddwaliro lino ate emmotoka ya Mr Update yo abasajja bano kye bakoze kibadde kintu kizibu nnyo baddidde emmotoka yange ne bagyasa fuel tank abasajja bano okumanya batemu fuel tank y'emmotoka yange yo bagyasizza era muganda waffe mwe tubadde tugenda okubeera nga tumutwalira naye mwe tubadde tugenda okuba nga tumutwalira naye tugenda mutwaliramu olw'ensonga nti tesobola kutambula era maze okubeera nga nfuna breakdown kwegenda okubeera nga egendera because bagyasizza fuel tank bano bonna abantu baffe bambi bali wano bali mu nnyiike olw'okuba nti muganda fona afudde abadde muntu wa swago so enteekateeka egenda mu maaso yeeyo
abasajja bakoze fujjo nze eno naaludde okuliraba bakubye buli muntu yenna abasajja bakubye buli muntu yenna emmotoka eya Mr. Update yazze etambula egenda kuddirayo ku breakdown because tesobola kugenda nga teri ku breakdown olwokuba bajasiza ate eno bamakanika beeno sibeesiga so erina kugenda Kampala mu kiseera kino mwe abakatwegattako abali ku the updates online page abali ku the updates online page so yembeera eriwo kati abakatwegattako bamaze okubeera nga bagiteeka Kabangali leero naku lubadde lubinnye eri sayidi yaffe basajja basse omwana ow'emyaka 3 tebakomye ku mwana wa myaka 3 ate ne battale muganda waffe omukulu omwana omukulu so waje omusawo atugambye tubagambe ambulance ya poliisi egaana kati ambulance jantugende neyogerako n'omwami wagwini ku kyambulance wagwini ali mugwini so embeera eriwo yeeyo Mr. Update obusajja bukoze fujjo lyenna aludde okulaba obusajja bukoze fujjo lyenna aludde okulaba motoka yaffe ya Mr. Update yandibadde etwalira muganda waffe mu kitiibwa tesobola emotoka ya pasita Muwanguzi bajasiza emipiira basse omwana oyo omwana muto gwenjogerako basse muganda waffe n'omukulu ate waliwo n'omulala gwe bakubye amasasi naye ali mu mbeera mbi so yembeera eriwo twagala okulanga emmotoka etwalibwa e Kampala ekolebwe ripeya ate enkya esobole okujja ensange mulumbe Mr. Update nze nja sigala eno njafuna wenneekukuma benga wensula enteekateeka etambule bwetyo so abasajja leero effujjo lye bakoze naaludde okuliraba era Mr. Update bwondabako bwenfaanana nzirugala ninga ak'ekkumi naye tetujja kuzikiza motoka ya Mr. Update yo bajasiza fuel tank nolwekyo sajja abo batemu nnyo naye ate baswadde mu nnaku ntono nnyo emmotoka eyo bagenda kuba bagiraba ku gulawundi ng'etambula kuba abayinza okulowooza nti kyebakoze kyamaanyi nnyo naye kyebakoze ate si kyamaanyi baswadde because enjovu teremererwa masanga gaayo so tuli ku nteekateeka ey'okulanga tutwala muganda waffe ate tulabe ng'aziikibwa mu kitiibwa naye nga twebaza Rebecca Agaba nebaza ttiimu yonna esonze tugenda kubeebaza tulina bonna abantu baffe abasonze okubeera nga tubeebaza lwaki tugenda kubeebaza because accountability purposes tulina okubanga tubeebaza naye nga emmotoka yaffe eya Mr. Update eyazze etambula kaakati egenda kugendera ku Kakalia eyiiri eri ku Kakalia kwe bagitadde emmotoka yaffe eyazze etambula obulungi egendera ku Kakalia naye nga jjukira yazze etambula bulungi awatali buzibu bwonna naye omusajja bajasiza fuel tank amafuta gonna ne gayiika bwembuuzizaako eno fuel tank ne banga nti Mr. Update fuel tank eno za bbeeyi ekyokubiri n'abamakanika beeno baleka bayiiya buyiiya nga erina kukanikibwa mu kibuga Kampala erimba makanika abakugu so yeeyo bamaze okubeera nga bagiteeka esebo bamaze okubeera nga bagiteeka ku Kakalia eyazze etambula eddiddeyo ku Kakalia so yeeyo embeera eriwo busajja bujasiza fuel tank Kambalage bajasiza fuel tank abasajja bano batemu nnyo fuel tank bajasiza lwakuba sina bwengi balaga wano nga tesobola kweyongera ndowooza mulengera amafuta gatonnya so emmotoka eyazze etambula kati eri ku Kakalia so yembeera eriwo naye tetujja kuzikiza bano abasajja tukimanyi tudiringa n'abatemu naye tetugenda kubeera nga tuzikiza nja kuddirayo mu taxi Mr. Update nze siremererwa oba nja kuddayo mu ntambula yonna gye ntambulamu naye mulengere obusajja kyebukoze emmotoka yange amazima ga Katonda kyebukoze emmotoka yange bukubye fuel tank neeyatika mu mazima ga Katonda mugulu naye nga weewuunya effujjo eryo lyonna
babadde bakola lyaki. So egenda kuddirayo ku Kakali e Kampala ate nze nsigale nga ndi mulumbe kubanga emmotoka eno ebadde yina okubeera nga etambula bulungi nnyo naye egenda kuddirayo ku Kakali. So bwe butemu abasajja bwe batukoze balabye ng'egoberera pulezidenti egezaako muwa security nga balina okugikolako obutemu naye tetujja kuzikiza kegende e Kampala bagikole ripeya ate oluvannyuma tujja kuba tubategeeza biki ebigenda mu maaso mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Kakati baganda bafeera mu mbeera y'emu. Mr. Updates abadde alina waagenzeyo katono nnyo ku mbeera ya muganda waffe afudde. So tuli mu mbeera nti emmotoka era nga bwe mugiraba tuzze nga tutetenkanya nga tuzoganya obusajja buno naye wallahi ya Mungu embeera gyo tunaatera okugikyusa era mukirabye abasajja gye tuvudde yonna beebeereddemu. So twebeereddemu tulabe emmotoka yo bagisse fuel tanka bagikubye neyonooneka emmotoka ya pasita Mwanguzi empira gyonna bagisse okitegeera. So mu mbeera yonna abantu beeno bawaga era batulaze batuzizaamu amaanyi n'essuubi nti buli kimu kikola ki buli kimu kisoboka. So saagala mubeere awo kugamba nti temukola ki enkyukakyuka yejo essaawa yonna emmotoka mugira abagitisse waggulu obeera tuli stranded mu mabira tubadde mu mbeera enzibu ennyo emmotoka tezirabika ziri wala tanka simanya amafuta ebintu tebitegeerekeka ng'ovuddeyo ku kyemmotoka nti okuba nti ebintu bya bbeeyi naawe okubikolera era kyetusazeewo tutike emmotoka yaffe tuddeeka tulabe kuba emmotoka eno ebadde erina okutwala muganda waffe olw'ebizibu ebimuguddeko naye tubadde tetulina kyakukola ate katugitike tukole ki tuddeeka tulabe nga tugikanika. Abantu bonna era embeera ng'emu balaba wano wonna bambi batunula batusaasira okulaba nti ate tusobodde kuddayo nga bwe twazze naye engeri gyekiri nti struggle bwetyo bwebeera tewaba kyakkola. So naye ng'abantu nga boobalaba bonna bambi baweddemu amaanyi kuba emmotoka abantu aba bayiseeko nga balaba tugivuga ate ezzeeyo bagiwanise. So omukulu akyazzeeyo mu ddwaliro tulabe muganda waffe engeri gye tunaamutuuseeka ate era tulabe nga tukola ki awummuzibwa mirembe mwana. Naye poliisi yo yasalawo kutta bussi bantu buli kaseera naye bwe bityo era with time akaseera kagenda kutuuka tulabe nga tukola ki bajja kuvaako kuba buli mbeera naye teyamanya yagenda mu nsiko naye ffe tukozesezza eddembe laavu y'abantu bagimulaze yonna okitegeera naye tebasobodde kukola ki basajja bali mu bya kisiru bo balowooza nti okulwana n'okutta abantu buli kimu ekikola ki bwe buwanguzi. Weewaawo nja kubagamba nti amaanyi gaffe aga people power gasobola okukola ki gajja tuwanguza buli kimu mwana. So mu kaseera ako tujja kubeera abantu nga tuwangula era mukole ekintu kimu twebaza obuyambi bwammwe bonna bwe mbadde musobola okutuwa buli kimu bambi n'okufaayo olw'emmotoka yaffe eyo gye mulaba nti emmotoka eno ebadde tukolera ebintu bingi nnyo mutubeezezaawo eno buli muntu yenna wabadde agisanga abadde alinnya bulinnya n'agituulamu naye era abantu nga bolaba bonna bayimiridde amabbali g'ekkubo batulaba tetulina kiddako naye ate ku lw'amaanyi gammwe mutusobozesa emmotoka bagitisse era nsuubira ne honorable afunye kyakola ki kyamaliriza abantu bonna bali bulindaala banoonya engeri gye lugenda okutuuka eka okitegeera naye nga mu mbeera eyo ani honorable mumulaba kati yeetegeka kubuuka myala yeetegeka okubuuka emyala ng'abamutwalira okulaba kitukola ki ekiddako. So mu mbeera eyo abakulembeze aba people power bwe olaba nga bwe bali awo abakikkiridde muganda waffe BobiWine mu kaseera kano era bwe tuli wano tulinda okulaba nga tukola ki nga tudde eka. So omukulembeze wuno akomyewo embeera eriwo yeeyo bagenda kwolekera motoka yaffe bwetyo yembeera gyerimu ekubiddwa so kati bagenda kusimbula babenga mwe beeyongerayo mwe twajjidde ne muganda waffe Mubiru James
ate nze ngenda kubeera nga nsigala eno ngenda kubeera nga nsigala eno olwokuba balabye ng'egobeera pulezidenti ne baagala bakole effujjo lyonna naye tetujja kuzikiza eya pasita Muwanguzi yo emipiira bagikubye masasi kwega abasajja n'ogamba nti obutemu buno bwankula ki bwe balina so abasajja balina obutemu bw'otalabanga so yembeera eriwo kaakati bano kaboolekere sajja bugikubye ettanka naye sajja obwo bwogerako ki obukubye entambula yaffe eno abasajja abo babi nnyo balibadde tebakola ekyo nga gavumenti oba nga security ebyokwerinda abantu mubaleka ne batambula mirembe kitegeeza badde bagala nakutta bano oba wokubira emmotoka ate ngaekigitambuza kyokubye oba oyagala kusaanyaawo kituufu naye tukyali bagumu paka lasti basingayo nti bagikubye ate badde gena okukola nga ambulance bwe kiri bakati eno eno yemotoka gyetubadde tugenda okukozesa nga ambulance olwa muganda waffe gyetubadde tugenda okukozesa nga ambulance emotoka eno okutwala muganda waffe kamuli gyetugenda omuziika naye ate gye bakubye ettanka kakitegeeza n'ababadde muno badde baagala batta n'abalala bebase era tugenda kuziika naye nga kyo ki bannayuganda tulina okweberera mu booda ku booda guno tegunaba pulezidenti Museveni akyasaaga na muliro yajja na muliro naye agenda naki na muliro byebyo ebyangamwe General Gaza freedom border oyo General Gaza era nga tuli naye wano ku kido mwana emotoka obusajja bugikubye fuel tanka ne bugyasa ogisanze mabira iyo egenze so emotoka yaffe egenze ku repairingibwa tulabe nga ate ensonga yonna etambula bulungi nnyo so yembeera eriwo bali tekyasobola kutambula nga balina okubeera nga bagikanikira e Kampala so yembeera eriwo kati ate kanzireyo munda eno bano bo basimbudde kanzireyo ate mu ggwanika ly'eddwaliro tulabe nga ate muganda waffe awerekerwa tetutajja kukola kwe kuzikiza tetujja kuzikiza paka ng'olutalo tuluwangudde ngenda kusula jjinja eno tugenda mu lumbe kati tulabe nga tukwasaganya ensonga ya muganda waffe gwe basse kati tugezizeyo mu mochari Mr. Update gwe mulaba kuva ku makya sina kyenaalidde ongera okulaba nga enteekateeka yonna tugitambuza bulungi nnyo so yembeera eriwo bisajja bikubye amafuta gonna byadde byagala emotoka amekwata omuliro koki Mutyabanga bw'oyogedde byadde byagala bikubye fuero tanka nga kyebyagala emotoka ekwata omuliro then esaanewo bibadde byagala ekwata omuliro esaanewo byadde byagala emotoka ekwata omuliro esaanewo naye biswadde nyakanva eno ebibadde byagala emotoka yaffe ekwata omuliro esaanewo kyekibadde ekigendererwa naye biswadde era ngenda gikanika etereere baana bagenze zaate nsigadde wano mulumbe ebyo yabadde genda okutambuza mayiti ya muganda waffe because nateekamu emito emirungi era mwe tubali tugenda okuteeka muganda waffe naye embeera bwetyo bweri kati tujjayo mayiti ya muganda waffe gye tunonye ate tugiwerekere paka gye tumutwala gye tugenda osusula mulumbe ate then olunaku olw'enkya tulabe enteekateeka nga bweneeba ey'okuwerekera muganda waffe naye mumanyi Mr. Update nze nemerako mu mbeera yonna Mr. Update yadde amazzi sinaganywa naye ate weewuunye ndi mukufu kubanga bwe ndabye ku muganda wange enkuba gye bamukubyemu ne bamugottagotta yenna naggwawo nga toyinza butakaaba toyinza butawulira bubi so yembeera eriwo ate nga mujjukire obusajja bwankubye tiya gas eyabadde omungi ennyo ennyo gwe mwalabye naye Katonda n'ansaasira era nemanga nasimattuse
John Wansolo ange Mr. Update nja kuweereza emitwalo 5 gya lunch. Essimu eri eya MTN gye mutera okunterako bambi temugiteekako sofa sigirina wano. Omwana yagenze akwata live ng'agoberera president ye yagenze nayo. Essimu eyo sigirina. Essimu gyendiko osobola okuweereza akantu ka Mr. Update kamuyambeko mu nteekateeka ka eri namba eyo. Essimu eyo gyendiko kati. Essimu eri sigiriiko kati. Essimu eri Kampala ye yagenze ekwata live ate president waffe ku yabadde ekwata live ate president ku yabadde. So essimu eyo wano sigirina. Mbeegayiridde bw'oba okozesa eno namba namba ngitaddeko gyendiko eri sigiriiko kati. Eri sigiriiko naye ng'emmotoka yaffe bwe bate bagikoze eyazze etambula eddiddeyo ku Kabangali. Naye Komanda Sauda ngambye Mr. Update nyinamu ekifo nja kukutwalako. Komanda Sauda ndi naye ange Mr. Update nyinamu ekifo nja kukutwalako. Komanda Sauda nja kukutwalako teri kuzikiza. Ate munonondeka ninye boda bamenya amagulu naye obusajja bukoze fujjo naaludde okuliraba. Sauda omusaayi gumuli wano ku lugoye. Essimu gyendiko bannaye yeeyo eri asigiriiko eri Kampala ate nze ndi eno wala nnyo ndi wano Kawolo. Kati mu kiseera kino tugenda kukwata mayiti ya muganda waffe eteekebwe mu ambulance ate ebenga esobola okubeera ng'etwalibwa gye tugenda okusula ne Komanda Sauda wala nga Mr. Update mpa MTN kanjikuwe Caroline. Caroline nabo yaŋŋambye Mr. Update mpa MTN. Tugenda kusula ne Komanda Sauda ono nga tutambuza ebyolumbe nga bwe bigenda okubeera nga bibeera. So yembeera eriwo eri MTN bana esigina wano. Naye nga twebaza mwenna abacontributinze mwebale nnyo mwebale ddala keesi neegulwa muganda waffe n'aziikibwa mu kitiibwa. Mayanja weebale kubaako Angela Mayanja onge Mr. Update tukwagala nnyo. Tetunalya kintu na kimu naye ate nja tetuluma kyekisinga okwewuunyisa. Tetulina kye twalidde naye nja tetuluma olw'enjiike gye tuguddemu ey'okubanga muganda waffe mufu. So tuddayo wali ku Mutyabule, tuddayo ku Mutyabule. Eddwaliro lino endabika gye lirabikamu singa n'eddagala libaddewo kyandibadde kirala. Naye eddwaliro linyirira naye bagenwe kituuka ku by'eddagala baba kusimba kaggo. Bwe bituuka ku by'eddagala kusimba kaggo. So yembeera eriwo mwe abali ku the Update online page. Tuzzeeyo ku Mutyabule buto. Tuzzeeyo ku Mutyabule. Bantu bonna wano banyiikaavu. Mutyabule embeera ya kinnyika ggobe eri wano. Bantu bonna bakaaba bukaabi maziga. Bantu bonna banakuwavu nnyo. Abantu bonna bali mu mbeera enyiikaavu naye nabagamba nti sijja kuzikiza Mr. Update paka ngengule tujambadde nakibagamba kyobola njagala nnyo munsabire headquarter eya People Power empe kye bayita kadi bwe bampa tiketi Mr. Update bino byebintu ebimu byenjagala okulwanako okulanga bitereera. Ebintu ebimu byenjagala okulwanako okulanga bitereera. Naye mwebale mwenna abaguze case muganda waffe ono mwagenda okubeera ng'ateekebwa. Nzizeeyo ku Mutyabule. Emmotoka yo kigudde wani egenze Kampala ne Mr. Update nzizeeyo ku Mutyabule. Kansooke mbatwaleko wano. Eyandibayire ng'emukuuma, gavumenti eyandibayire ng'emulwanirira, gavumenti emutwere mu bulamu obwenzeemu. Emmotoka ya poliisi ate nga mwena mukiidi nti poliisi neeteekwa okugemya amateeka okukuuma abantu bano obutava mu bulamu bwansi. Aye tubwine olwaleero n'amaiso gaife ng'abantu abandibayire bakuuma ife n'abali kutwita. N'olwekyo tulijja kusabira muganda waffe ni famire ate tusabire ni gavumenti ni poliisi balekere okutwita. So ndakubasaba mwena mu kitiibwa ekingi nga tulifuyisa mu muganda waffe ono omulwani munaife afiirire mu lutalo. Tusabe nga tusabira ab'eŋŋandage
nga tusabira mikwano gye bakozi baine babaire akola nabo ate nife baganda be mu struggle nga bwe tubaire tutambula. Ndakubasaba oba oli wa idiini ki olw'okuyisa mu mwami Charles ekitiibwa ofune ku amaiso go tusabe mu liina lya Baba n'Omwana n'Omwoyo omwamu. Twenda okwebaza olw'obwire n'ebiseera by'otuwaire ne muganda waife Mutyabule Charles. Tukwebaza olw'okubanga obulamu bwe bubaire bwa mugaso. Afiiririra eiwanga lye, afiiririra abaana be, afiiririra abasoga, afiire ng'aliiko baati ndina amaani naire ndi mu bulumi aye ndina amaani. Ndina amaani olw'okubanga kye ndi kulwanirira n'ekituufu. Katonda waife twiddi nti oli wa bituufu. Niwe Katonda ow'amazima, niwe Katonda ow'obulamu, ate Bayibuli etukoba nti niwe ngira. Muganda waife ono afiire lwa mazima olw'okubanga afiire ng'awakanya enguzi, olw'okubanga afiire ng'awakanya enfugambi, olw'okubanga afiire nga ali kulwanirira eddagala okuba mu malwaliro baana be babaire ali kuzaala basobole okwagaana eddagala mu irwaliro. Twenda okuwaayo emyoyo gyaife ife bebalese einuma, emibiri gyaife gisobola okutya. Aye Katonda tukusaba oba obuvumu bwaife paka olutalo luno nga luweire, olutalo olw'okununula maama ow'eiwanga lino, olutalo olw'okununula omuvubuka ow'eiwanga lino, olutalo olw'okununula abasoga okuva mu gavumenti eyamusibira muibwa, okuva mu gavumenti enkambwe, gavumenti ekuba tiyagasi mu bantu baayo, gavumenti erwana n'abantu baayo, gavumenti erya emmere ku bantu baayo, gavumenti eriza abantu baayo ate yo yasanuka busanuka. Katonda waife tukusaba omusaayi muganda waife ono gwayuye guleme kuyuyuka bwereere, eisanu liboneke ku nsigo gyasize mu itaka olw'omusaayi gwayuye olwa struggle nga tuva mu kifo kino okugyeka muli gye tulijja okumuyisa ku lwambiddwa abadaadaabe. Tusabe otuwerekere otukuume nibalwani banaife aye naabo abatuyigania tusabe obakome oyogere nabo oba kyetaagisa obakole ku nga bwe wakola ku Goliyasi, oba kyetaagisa obakole ku nga bwe wakola ku Falaawo eyali anigiriza abantu bo. Tukwewombese mu kiseera kino ekizibu, otusibe ebikaakaati ku mwoyo, ogumye famire yaibwe, ogumye abantu b'ekamuli, ate ogumye abantu b'ebusoga. Mu liina lya Baba n'Omwana n'Omwoyo omwamu. Amiina. Olutalo luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo luwedde tuliyambale engule, tulizimba mu Uganda empya. Olutalo luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo